Liverpool n'Arsenal. Mama w'abaana munju mwali n'abaana be nga piki yo ssaawa 4 bweru n'oyomba era n'obakuba n'asirika n'okuma wiica gye n'okikola era n'asirika n'agenda akubaza ku mulundi ogwokusatu n'ojja mwe nabagamba ki ku piki eyo n'akugamba sula totubikkulira binnyo sula tuwumbira emimwa bw'obanga owulira piki ogyagala nnyo obeerangawo n'ogiyingiza sula nkooyo okunkubira abaana bw'oba oyagala omwana mu mutwale gye bamuzaala mbuulira aye ne weekanga nogana omwana si wange sula nkooyo okuntuukiranga mu baana neyekyanga n'oyingira ennyumba bw'ogenze mu kisenge n'akulaga nti era akulumbayo sula toddangamu kumpogganira ng'ojja ompandulira amalusu mu baana oyombera piki kyogamba piki ogyagala okusingaze mukazi wo nenkwetegeka zonna nembeerawo nga mbaza bba wange okomewo nojja nga obikkulira amannyo ku piki sula n'akugamba emirundi emeka z'amaka kagenda kunnema oba omwana mutwale gye bamuzaala mbuulira n'akaaba n'asembera w'oli mpola n'akugamba bebi nkwataako omusaayi guggwamu mumpulira kati omujega ataasoma aleeta omukono akwate ku mutima ega nti hanikkirizamu onugwa ku bbeere mutima gukuba nnyo olwoloba oli mukulu wa ttwala emyaka 7 mwegi n'akugamba nti mpitaako bebi namuga bebi mpitaako nno hani mpitaako kibubu mpita sweetheart mpita honeymoon amannya 8 emyaka 75 ge bakuyisizza bw'amaliriza n'akugamba ng'oyagala ofune laavu yange mbutuufu toddangamu kubikkula mannyo ng'oyingira awaka hanimba nakwetegese piki gireke bw'oliddamu okuyombera piki ng'omanya olimu ejjinne bakugemye bakuwadde n'ekikolo oyo gwe bayita omukazi oyo gwe bayita omuki era enkeera akubira nnyina naga yazze ng'ayemamaaza navumye embwa eddangamu naga saala tebammanyiira bankuza akumaze Allah wanti inna kaida kunna adhim bw'aba ayina kyayagala akiyisa wala ate akiggusa oyinza okuddeka ng'akaba maziga n'omubuuza nti waloose nga Museveni avuddeko nti kyekikaabya binene waloose Gaddafi ng'akomyewo nti kyekikaabya binene ihani bazzemu ne babala akalunga Kyagulanyi alidde nti nedda kyekikaabya nti binene nagamba masala mbuli okaabira ki omutwe gukuluma nti kale kyokka amazima ekinkaabya nakulabya ejjo ng'ogenda ku malaalo okulimira mukazi we yafa ni laavu yange njagala yonna toddangamu okulinnya ku ntaana y'omukazi oyo gwayombera ali mu ntaana boddangamu okulinnya ku ntaana eyo omanya oleka ejjinne bagigganye oyo mukazi kati Allah amuleeta mu suiti bannabai yauma yunfakhu fi ssuuri fataatuuna n'amuwa n'omuteeko special naga n'oyo eyawangaala ng'omusajja amukola by'ayagala ŋŋenda mumuleeta nga naddira akabina nakateeka awali omutwe ng'ate awali akabina we nateeka omutwe babavuma mukazi najja mu nnyumba essaawa 4 nga watuuse dda n'abuuza abaana eno embwa yakomyewo abaana bamugamba ogamba taata nga mwoli owulira muqni'i ru'usihim la yartaddu tarfuhum hawa n'oweta omutwe bw'oti nga bakuyisa embwa mu baana nogamba mukuba oluyite bansibe n'osirika mubadde ku meeting ya kyalo lwa Sande bakuyisa gwe ne mukazi wo kyemani abuuza bannanga obubbi tugenda bukola butya ku kyalo kuno owanika omukono obeeko kyogamba maama sanaga oyabika ebimwa asirisa gwe bbaawe mu lujjudde wamuwa amahale n'omujja ewaabwe oye mukazi n'abamu lwa butoogera bingi
mwina n'ebiwundu mu mugongo. Lwe basemba okukuba jjo kasooli ng'omutunze bakubuza ssente tozoogera, nakkuba emiggo n'ofubutuka n'akuyira amazzi agookya nogaa sigenda era zikuwa wadde onkubye maama sala sigenda zikuwa n'oziddusa mu microfinance kati oli mu nnaku ezi bakubuza ssente. Muwulire otuwe ku salaamu. Oye mukazi agamba gurupu ey'omukaaga waliwo abantu Allah bayagala okujja mu ntaana ashaddu natina min aljifa ng'omuddu awunya tamanyi mulambo humu alladhina qatalu nnas be bantu bawangala mu nsi nga batta abantu musamu nga muzannyo gwo gwakukwata byava ku jjajja wammwe emabega gye wabeeranga e Masaka eyo mu kyalo mu kibinge muli batemu naye nga abalabe bakulaba n'ekkanzu ng'ototadde kibamanyi naye nga abaana ba boda abaana mubatta ozunga gy'ozuze n'okukola tebamanyi na mulimu gw'okola olwofuna pekiyo n'otunda n'ofuna ez'okukozesa. Olunaku Allah lwonaakuleeta ne bakuleeta n'emitwe gy'abantu be watta ne bajjaawo mu maaso nga balina famire zaabwe, omuddu n'abuuza nti lima kataltani, lwaki wanzita? Lwogenda okumanya aya eri mu surati wa Mudaththir egamba nti ala alkafirina ghairu yasiru, yagamba munaaza jje wange si wangu. Olwo lwogenda okumanya nti wa Allah si wangu. Olwo lwogenda okitegeera nti wa Allah si ki ninga abaddu batta. Nze okusiŋŋananga mukazi nga yapangira mbutwa ng'era amaka gye wasooka omusajja gwatta omumanyi. Kati muve ku musayi gw'abantu. Gurupu ey'omusanvu wa amma alladhin, abantu nabbi baatugamba Allah bagenda okuleeta yulabbisu min qatulanu sabiga, nga bamwambaza ekigoye ekiva mu kolasi musaanuuse. Humu allazina aashu fi lhayatu dduniya dhalamu amwalu nnasa bilbatil, abaddu abawangala mu nsi nga bali azaamanya ebintu by'abantu naye nga bakozesa olukujjukujju. Mugayita magezi, muddu kyemaani busiru lugezigezi. Muddu yeefula nti ategeera nnyo nawe sikutegeera. Ttaka ly'abantu mulitwala gwe kyemaani, oli musirikale abaana mubasiba mbajja kosera otali nsonga. Nengeri gy'olyazaamanya abantu mu bukodyo awo butategeerekeka naye nga baddu bakutegeera basirika, ogenda kusasula wa Allah subhanahu wa ta'ala. Olw'ensonga Jibuliru lumu yajjako ewa nabbi nga taleese aya ya Kulaani naye ng'alina message Allah yamugambye genda ogiŋŋambire Muhammad odde. Bwe yajja yasiŋŋaana obudde bugenze, kwe kumuyita erinnya lye n'atamuyita nabbi, yaga nti ya Muhammad, ng'omubaka takiwuliranga nakko baali bamuwa ekitiibwa ntusa muyita linnya. Agenda okufuluma bw'ati nga Jibuliru n'amubuuza oli wekka, namugamba ndimu n'abaana bange, namugamba okakasa teri atuwulira, naga nti mwana wange yalimu Fatima mulimu ne Ali toli balala, naga teri atuwulira. Allah ina byaŋŋambye nkugambe n'ebyetaaga nga byakyama naye ogenda obisomesa abasiraamu. Fawadaa yadahu ala aqibai, kwe kumukwata ku kibegabega. Mu mateeka ga hadisi n'ekyo kiina kikitegeeza, ne mu mbeera ez'obuntu era kiina message ekituwa. Singa omuzadde abaana be baddayo ku ssomero ng'ayinamu omuwala wa siniya 4 n'amukwata bw'ati ku mukono n'amutwala ebbali n'amukwata ku kibegabega n'amugamba Saala, kitaawo ndi musajja munaku, mulimo gwenkola ogumanyiza ensimatooyi,
mitwalo gino 40 genkuwa saala tondetera olubuto sente nzijja mbugubi. Bagamba nti olw'okuba omuzadde oyo ayawudde omwana n'amubuulirira, omwana oyo bw'abaamu amagezi asoma. Oba mukitegedde? Kano kokka k'okumwawula omuzza ebbali omugambe by'oyagala n'otamuleka mu lujjudde mugasaala sente za bunaku zenkuwa tondetera olubuto, omwana oyo asoma. Bwe tuba bagenda okukola ensobi ajjukira ekintu ekyo. Olw'okuba hadiisi eyo yali mujibuliirwa okuzza nabbi ebbali n'amugamba Allah ŋŋambye ebintu biri ebi mbikugambe, ogenda obigamba abasiraamu. Aŋŋambye nti ishma shiita nefa innaka mayitu, wangala mu nsi nga weekola by'oyagala, naye olunaku lugenda kujja bagenda kukunaaza ove mwene ensi. Ekyo kimu. N'amugamba imalu ma shiita, kola byonna by'owulya nti by'oyagala, nefa innahu majziyun bihi, buli kyokola kigenda mu fayiro yo. Namugamba ekyokusatu, wahabibu ma shiita, kola emikwano n'abantu nga bw'oyagala, nefa innahu mufariquhu, olunaku luba kunaazo ojja bwomu, teyagenda kuwerekera. N'amugamba ekisembe kimbadde njagala, n'amugamba nti inna sharafa almu'min qiyamuhu billayl, omuntu yenna ayagala ekitiibwa ewa Allah, yenna ayagala ekitiibwa mu maaso ga Allah, saala ekiro. Wa aizzuhu, bw'oba oyagala ekitiibwa mu bantu, okubeera n'eddembe mu bantu, al-igtina'uhu, va ku bintu by'abantu. Namubulako n'agenda. Hadiisi eyo gyekoma wali message, ng'oyagala okufuna ekitiibwa mwene ensi, muve ku bintu by'abantu. Bw'oba toyagala bende ku mukazi wo, va ku muka gundi. Bw'oba toyagala bende ku baana bo, muve ku baana b'abantu. Bw'oba toyagala bende ku nnyoko, muve ku kwenda ku bakazi abakulu. Yagala muve ku bintu by'abantu. Omuddu yagenda n'awasa mukazi we tewaliiyo, ne bw'oba okoze ssente zo ng'otunze mumwanyi, va ku muka gundi. Abasiraamu omuddu agula poloti ye nga ya kinaku, laba bw'ojja n'ogula poloti emuli eitaka n'oligatta, n'otakomaawo n'ogamba osi nti oyo bw'alemerako nja musiba. Allah gamba nti laisa alaina bil ummiyina sabil, yagamba n'omaliza ng'era omusibye. Yagamba nti Allah n'akuwandikako emisango emeka? Egy'obubbi n'okunyigiriza omuddu. Muve ku bintu by'abantu. Bw'oba omanye ekintu tosobola ekitereka, tokironda. Bw'oba omanyi ssente tozituusa gye zigenze, tozikwata. Muve ku bintu by'abantu. Ne bw'eriba hakki ya mukufaalu, togibbanga. Kubanga eyo enjogera abantu bangi baginaabajega, bagaseko mukafira nansanga wa. Eno riziki makusumu ezzenga nkuba. Bw'eba ezzenga nkuba, genda riziki eyo gijje wa nnyoko. Oyo nabbi gwe yatugamba nti ebiri ewa mama n'ekitaawo maaliyo, naawe by'oyina maali zaabwe. Naye okuŋŋamba nti Peter alina ekintu kye oyo nansanga wa, kino kitonde kinno. Allah subhanahu wa ta'ala yaddira omusaayi n'agugatta ku bitonde ebisinga ebiri kweno nsi, nga n'akabonero akeekwese mu musaayi bwali bulumi bwa kufa. Kwe kuleeta hadisi gye muwulira, inna allaha kataba al ihsan ala kulli shay'in, Allah yawandiika n'atugamba okuyisa obulungi kuvunaanwa ku buli kitonde kye. Fa idha qataltum, bwembanga musaze okutta munnammwe mateeka g'obusiraamu, fa hasinul qatlata, olw'okuba alina omusaayi nga mmwe mumutte bulungi. Wa idha dhabahatum, bwebanga ogenda kusala nkoko olw'okuba alina omusaayi, fa hasanu dhabiha, mulongoose ensala. Faliyahiddu ahadukum shufratahu, omu mumwe amaleko wagala jambiya, oleme kusalako katundu ddeyo wagale, oleme jirumya olw'omusaayi. Naye omusirikale okwata otya omwana, n'okwata omukono gwo n'onyiga obwereere, singa banyiga obubo?
n'okwata akaso nga kookya n'okateeka mu muliro n'okayisa mu mugongo gwa munno, n'okwata poti gye boonoona mu kkomera n'ogiyiwamu amazzi n'og'omusiba aganywe. Singa ekintu ekyo bakikola ne bakikola ggwe mwabasomako political education, twasomanga nga balaga nti national flag y'eggwanga kala zeeyina kuliko kala ya red, naye kala ya red eyo gye mulaba kyetegeeza ng'oggyeko abantu abali mu nsi okwawukana kala. Tulina omusaayi ogwo. Omusajja yatukolera national flag y'eggwanga kwe kuteekako kala eyo. Nagamba abantu mu nsi byonna omusaayi gwabwe mumyufu. Bw'obanga okutte bw'oti ekiso ng'oli mu kutema munno omubbako emmwanyi ze, obwo obulumi bweteekeko nti singa bakikoze maamawo, singa bakikoze taatawo. Kwe kuleeta omuteeko nga special naga nti yenna Allah gwaligirira notta omuntu ngenda kukuleeta ku lunaku luli nga nkwambaza ekigoye ekisaanuka. Bonna agenda mu Surati Al-An'am aya 11 mwe mwali endagaano Allah gye yakola n'abantu. Era sahaba ayitwa Ibn Abbas yagamba nti man arada, awulira nga yagala mwene ensi, ayyanzura okutunulako fi wasiyatillah, ku ddaame lya Allah allati wassa bihi ala al-insan, eryo lyeyakola n'abantu, faliyaqra'u aya tujadu min surati Al-An'am, agenda asome aya eziri mu Surati Al-An'am, olabe eddaame lya Allah lyeyakola n'abantu. Era eddaame eryo bwe lyalitandika yagamba qul ta'alaw, Muhammad bampitire kule statement eyo eka bampitire, bwe bamala okujja atlu obasomero baŋŋambire ma harrama rabbukum alaykum, bino wammanga saagala kulaba muntu abikola. Yatandika agamba alla yushriku bihi shay'a, temukolanga bushiriku, ekyo kimu. Kyazzaako okwokubiri tottanga muntu, kyazzaako ekyokusatu tolyanga riba. Bwe yali amala eyo gye gakoma yagamba nti dhalikum waswakum bihi, eyo lyeddaame lyange lyembadaamidde, mugende. Muntegedde? Ogwo ayita omusaayi. Ku lunaku lw'enkomerero okubala abantu, ebintu ebigenda okusooka ku mwanjo fayiro ze batandikirako, fayiro ya musaayi esooka mu ddiiro, nga tannaba kugenda mu birala byonna Allah, basooka fayiro za bamusaayi. Bena gwe watta mwaliwa twali ku booda mujje batandikira. Kati Allah subhanahu wa ta'ala aleeta ayatu bwe zityo n'ezisingako n'azibateera mu Qur'ani litambihi, kabazukusa obwongo mumanye nti mwenna gye mumalira waani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Teriyo kintu kyonna kyogenda kusiŋŋaana nga kikolwa mwene ensi okuleka nga Allah yakinnyonnyola n'akigaziya, wabula buwongo bwo bwe buba bulemeddwa kiraba. Olaba n'okuwasa obuwasa, ogenda okoza okunoonya omukazi yatudalla n'atulagira ogenda bwoti, okola bwoti, oyita wano mufuna bwoti. Nabbi najja n'atulaga butebo balonda n'omukazi, era nti omukazi bamulonda bati banoonya kino banoonya kino banoonya kino. N'atulaga nti bw'ozaala omwana bawangala bata n'omwana we bati, nebe n'abitulaga. Ekyo bayita Qur'ani tibyanana ala kulli shay'in, buli kyonna ky'owulya mwene ensi Qur'ani yakinnyonnyola. Olaba ne covid eyakavaamu jjo, nabbi yafaamu tugambye kimwali mukimanyi, jjo covid gwe twakavaamu nabbi yafaamu tugambye. Era obulwadde obwo bwennyini bwe batta Mu'adh ibn Jabal yafiira Damascus mu Syria, out of blood tukabago nga bafa. Yaga nti obulwadde bwe buti bujja mu nsi, tebulina ddagala, butambulira mu mpewo, bantu kugwanga bafa. Ne bwe munaabuulira ku kyalo gye buli, aliyo tavaayo, ali naawe togendayo. Naawa amakubo gaabo
Liko obulwadde obujja lwa nsonga 3. Obwamalayo bwebusukka obungi mu nsi, Allah asindika obulwadde obwo agamba riba n'obushiriku. Kati illa fasha Allahu fikum ta'un, bumnayo bwamalayo nga bususse nnyo, Allah agenda kuyita ekika ky'obulwadde nga tebuliiko ddagala. Yaga zamanu bizaman, wajja kuyita nga wekiseera akyuse linnya naye aleeta obulala. Muntegeera? Kati Kulaani yajja nga buli nsonga yonna gy'osomako bw'olinamu amagezi ogiwaamu akadde otegeere Allah wanaagamba ki, kubanga yali empangala y'abantu. Gwe tulaba omukazi bwavumirirwa oba omusajja bwavumirirwa ng'abaana baawummudde bali waka, naye nga mulinamu obunafu bwammwe ng'abazadde, nga bw'oba nga fulasika y'obuugi temaze kalira toba mu magezi. Ngera weemanyi gwe olinamu obuzibu obwo ng'egye bakuzaala ekyazanga eyo oli munywi. Bikopo bibeera ebi maama Saala okuteereramu ku lubuto, bikopo bimeka? Kati obusaba mbugamba ng'abaana bwe baawummudde toddamu kunywa bikopo biwera 5 mu baana. Bw'olaba nga tokkuse funa booda ogende wa nnyoko yoba onywera obuugi. Muntegedde? Abaana bano baleme kutegeera muze guno mubi, kubanga okulya ekisusse muze mubi. Era bw'onaavaawo n'ogenda okukola, abaana bano bagenda kutandika obikola nga wadde obikola. Omwana aleta fulasika nga nkalu n'ebikopa biteekaawo, nze ddadi musembereyo, nze ddadi akola mu bye badde okola wootali, era bw'odda afubutuka. Kati maama Saala nga bw'olaba nti okulya essowaani 5 tikiraga nnyonsa, abaana bwe bawummula genda ziire wa nnyoko, eno ojja kuddamu 2 nga bagenze. Muntegeera? Bakuzimba bakutendeka empangala y'omuzadde mu baana bayita obusiraamu. Obadde olina obuntu bwe weesala ng'oli mu mbeera zo za bulijjo. Abaana ke baawummudde toddamu kubikkula mabeere, balinde baddeyo. Mu basajja bakulu toddamu kwambala kipale kimpi mu baana, tokunamira baana, balinde baddeyo. Just bukusomesa awo bayita obusiraamu. Ne bukkubira tooki n'eri ng'ogenda kuwasa. Ega bw'oba ogenda kuwasa, ikhtaalu linutfikum fa inna al-irqa dassas, mwegendereza nnyo nga mulonda, mazima obutonde n'omusaayi bugoberera. Topapa mugende mukebera eddiini, ate ofuna ababaka basooka gwe nga tunabagendayo, kubanga gwe bonaasookayo oyinza okukubagana amangu n'osiima mangu, n'atuwa n'amagezi tusindikayo bakazi. Kubanga omukazi byalaba ku mukazi munne byawukana kufa abasajja bye tulaba. Ife abasajja ne bw'oleeta jjajjaawo myaka 9 byalaba byolaba. Mu nviiza atuukira kabina na mahipusi na buwanvu, naga mwana wange kyakula bulungi kitwale. Nuga jjajjo nawe olebe kabina nti mwana wange tona kyomanyi kiri ekya kirungi. Omukazi ebyo si byalaba. Era Allah mu Kulaani gwe yawa obuyinza bw'otunoonyeza omukazi yaga nti fasalu bihi lkhabira, nga mwagala kuwasa mwebuuze ku bakazi. Yakuba toki entuufu yaga nti seeko totwala, era totwala. Yennyini asindika abakyala bagende mu Egypti, bagende beetegereza omuwala bamuyita Mariyatul Qibuti, oyo gwe yazaala omwana gwayita Ibrahimu. Okumanya abaddugavu tuli bakitiibwa, abaddugavu batuzaalamu tuli buko ewa nabbi. Muntegedde? Ye Egypti, Africa, gyazaala omwana gwe bayita Ibrahim Mariyatul Qibuti. Naye yabatuma bagende banoonyereza eddiini, banoonye empisa, banoonye ekikula, banoonye emize, bye banoonya ku mukazi. Weebuuze ndi kati ndi musajja mumpi nnyo, ndeeta omwolera nga mumpi nnyo, ndi musajja muddugavu nnyo, ndeeta omuwala nga muddugavu nnyo, tuzaala obote.
ontegeera ekikula niwabawo emize famire zirina emize famire nga bali famire nga babbi famire batemu famire basezi emize egino ogyetegereza niwabawo amagezi al aqil obwongo singana famire nga balina ebyana birungi niyo okuva ku jjajja waabwe gye baava eyitendera eri nga teri n'omu yali asomye pifo muntegeera kaakati bami musajja wattu wabedde embiriizi webakuzaala wasoma ku ssomero awo pulayimale baalaba ebirevu bizze ne bakola ebbaluwa nti kasi mugenda owase ng'olemedde mu pifo myaka 11 laba ozunga nojja ogwamu ekiwala ekiyimiridde nga bakizaala yitendero kyabeera mu P1 emyaka 9 ontegeera eyalemu pifo aguddemu yalimu aki olwo kati endeku n'ensuwa byeguddeko bagenda okuzaala ogudomola amagezi bwe tuba tuwasa tunoonya nnyo eddiini munaamaakinga noyo muwala gwotutte olaba tibyanan ala kulli shay'in era nti enjawulo gye mulina kukulaanwa mugigayaalirira eyo yajja yo nga ebayambako bakubira tooki n'okugaziya mu buli nsonga gy'owulya mwene ensi ab'ebitiibwa olaba bintu biriibwa just ebiriibwa kula neyakubiraawo tooki neyekugazi neyekulaga biki bye balya nebye batalya nekuwa n'ensonga lwaki bino babirya bino tebakola ki mumanyi bweyogera ku mpisi lwenjoki yaga nti wakadhalika awha llahu ila nakhli nze Allah wammwe lumu natuma bamalayika nembagamba mugende muŋŋambire enjuki anittakhidhi min aljibali buyuta bweba eyagala mu nsawo okuzimba eteeke ennyumba yaayo waggulu wa min ashajari oba eteeke mu muti oba efune awantu awali ekituli eyingira omwo muwulira Allah alagirira ki thumma kuli neŋŋamba malayika ŋŋambire enjuki bwe mala okufuna weebeera weetudde awo egende mu nsi etambule ng'egenda erya ala kulli thamarati ku buli kimera kyolaba mu nsi oba mwanyi ekyamewo bwe kaba katunda ekyamewo bwe guba mululuuza ekyamewo buli kyomanyi nti kimera mwene ensi giŋŋambire egende nga ekyamawo mulimu emiti egikaawa mulimu emiruluuza mulimu emitwala bafu mulimu emiti egina obwowo obubi yaga buli muti njagala egendewo yaga thumma dhalula nenjiwa ne kemiko zenaasemba okukozesa ng'emaze okulya ku ebyo ebintu mwe mwali toyireti mwe mwali amazzi ag'olutabo mwali omusulo era oyina lwojja bwoti mukinaabira okufuna wuzu n'osiŋŋana ng'enjuki efulumya etuta omusulo egenze nga zigenze enjuki nga 9 obadde ogula bwoti toyi nga yeefuutuka egenze tutebbi yaga bwe mala okulya ebintu ebyo thumma nakhruju mimma fi butunihi ng'egenda ebijja mu mbuto zaabyo ng'ebituteera mu bigabo min alwanu mukhtalifa obwoki obwo ŋŋenda obuba wammwe nze Allah wammwe mbubawa mu kala nga za njawulo waliwo obwoki nga bwa white waliwo bwosiŋŋana nga bwakuze nga bukoze ka black waliwo osiŋŋana nga bwamusana nga bwa yellow agamba nti bujja mu kala za mmeka yaga nti fihi shifaau linnaasi omwo mulimu eddagala lyammwe owulira yabuza nti wama qadaru llah haqa qadrihi lwaki temuntegeera wali oliddeko oba okina olya mubbi noga naye kawalya kikyempulira kino wali omuwuliddeko naye onuuna onyumirwa oli ku musulo wenywera yoyo yaleeta kulaane nekuba tooki mu bintu bingi ne mu biriibwa yakubayo tooki ega nti awaliwo eddagala lyabwe balikozese oye Allah subhanahu kati ayato yazimbo tuzaba mu kulaane ngaawo nga badde osoma oli furi n'ogigwangako topapanga giyitako yajibu taaburu wa taabiru lumwe bayitaga okulowooza nnyo n'okufumiitiriza nogati Allah wange agenda tuleeta kunaku lw'enkomerero ebibinja 10 nga tunumula yinza njawulo ku bubbi bwe nnyina ngenda kugirawa
n'otegeera guruupu yo n'owangala ng'ekyo kimanyi. Mukkirize eddakiika ezibulayo 21 tuzifunemu ebibuuzo kuba mwaŋŋambye 10 zenyitibwe kiri tuzifunemu ebibuuzo. Nsaba Allah abasiime era abaagale. Nga tumaliriza nja kusabayo ensonga z'abantu babiri era mmwe mubeereredde nga mujja kuzikolako insha Allah kuba nyina ensonga gyenjogeremu ne sheewa nga nti atugende tujja kulanga tukikwataganya. Kati manya tufune ebibuuzo mu mmwe abakazi n'abasajja dakiika no tuzikozese insha Allah. Kwa twali tulaganye asiri olumala nga tulina okubuuza ku basiraamu baawali waggulu na weguli gugenda okujja nga Allah subhanahu wa ta'ala gwagulonze era gugenda kutambula byagwo tetugenda gulaba nako olw'ensonga aya eri mu surati wa Maryam aya 9 aya 7 wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika khatiman maqdiya mwenna mugenda kuyita wenyimiridde awo ngenda okwogera ekisembayo. Nabbi bwe yamala yagamba nti waliwo abantu bali mu nsi la tara ayunuhum nara yaumul qiyama bo tebagenda nakutegeera sirata weeri bo nga bagenze dda ku muteeko gye guli special kwe kutambula butambuzi. Ne bamubuuza bo be baani yagamba nti ayunun bakat min khashiyatillah omunno mwe muli omuddu eyatuula awo ng'ali bw'omu n'atandika okujjukira kasasiro gw'azzaakola n'avaamu eziga nditonnya. Bw'otudde awo n'otandika obigattagatta watandika okunywa sigala ku obote 1 ampulira ng'ate buli lunaku okozesa eminwe 3 nga bw'okwata kalculator mu bwangu bw'ogattagatta sigala oyo okola tulera 40 eza box body ogatulera ezo ngenda gamba nti Allah. Abaana ekampala eyo benda omuddu ku lwokutaano n'agenda ne box namba ya bupiira 29 agenda okujja ku Mande naga nti Mungu yannyambi yaweddemu n'omuga asula onywera mu mazzi. Bw'oba watandika okwenda nga Museveni yakalya oyinza okuba oweza tuleera 7 eza box za condom. Bw'otudde awo n'olowooza abakazi bewakeebakako novaamu amaziga ega nti omuddu atuuka ku leve eyo kunaku lw'enkomera atambula butambuzi Allah batakyamuvunaana. Lwaki? Anti mu kunakuwala ennyo n'amazambi yagamala ng'alaba gasussa obungi muteeko gye buli tugenzeeko lwa budde. Namawokubiri genda bakuŋŋanya kunaku lw'enkomero babiri era Allah abalage wawe bagenda nga muliro abwemu ka chance era babiri bogeraganyemu. Allah kyagamba mukazi agenda gamba bba nti inna kunna lakum tabaa nali mu nsi nga gwe bba wange era nga ngoberera ggwe nga byongamba byenkola fahal antum mugununa anna min adhabi la min shay'in ngeri gye kiri nti gwe oli osaala ng'oli mulongoofu byonna byosobola okuntaasako tugende wa Allah bimuŋŋambire mumpulira nawe akasonga keyongera ku nsonga eyo oyitaba mukazi we nga kyoga essimu woowo babenzi nga Seeka byekisomesezza mu khutuba n'oluvannyuma wano ebibinja 10 bali mu bwenzi bwabwe so si bbaawe siba ogambe nti siba woowe si bbaawe bali bawangaalira mu bwenzi bwabwe. Agambye kibuuzo kyoli tukyali ku kibuuzo kyoli agambye nga siba woowe siba agambye sebo kyetuliko si oyo si mukyala we. Kati omuddu ono batuuse wali bimaze okusoba gye bagenda waka byamaziga babawaddemu akacyansi k'okwogera beeyanukula ebyo gye biggwera nga Allah alaga nti sawaun ajzi'na am sabarna mukazi wange ne bwe tunaakaayana ne bwe tunagamba tulindeko maalana min makhis kulamula kwawedde tugenda kwokyebwa bino byondeetedde obutejjusa mukitereezo wano. Ekyokubiri basiraamu ng'oggyeko okunyooma Allah n'okumukakkanya ojjawo obugumu
obuwangaala n'omukyala ng'agenda mu kyaki nga nawe osaala era ddala byosala ng'ogamba Allah obimanyi omuli ekigambo ekigamba nti ihdina sirata almustaqim Allah nsaba onwe mukube golokofu gw'oli naye nga tonaba kwawukana naye akuteeke mu kkubo ki nze mbagambye mpulidde abaddu bangi oli ebyenena binyisagiza eno nesemba bule eyo mbirizi nesemba bule mwasoba omusajja aji mulamba ali awo lwabana omuyita Ajiminsi yagabira omusajja omukufaalu muwala we amwinamu abaana 8 essaawa eno nga gali mu Nyenda bamuyita Ronald ali Masaka bamuyita Ronald omwana bamuyita Madiina omusajja oyo omugagga yajooga yagenda mu maka g'abasiraamu babiri nga bahaji nga bagagga n'ayenda ku baana baabwe babiri nga bonna abaana abo babayita ba Madiina nali nsomero Mawogola omusajja omu Ajimikidaade w'ebukaana n'akomba kweri balaga togenda kummanyiira ate singenda kukusiba gwagamba okusiba mugagga Ronald alisemba bule ono mugagga ali bukaana naye omuwala tisimujjamu olubuto togenda mumutwala najje muwala we onoomu oweerwa abaana Ajiminsi ye n'anywera bamuwamu akasente olwaleero muwala we yafumba e Masaka walina abaana 9 bamuyita Madiina omuwala omumanyi omuwala omumanyi gwekugamba omumanyi kati byenkugamba nali nsomerayo nembiraba live nenva ewa Ajiminsi erw'abaana ng'ali n'agisande mu mmotoka agisande n'antwala ewa Ronald nensula nawo nendaba nekumuwala Madiina wa Ajiminsi ddala sikunyumiza lw'abaana bali bakyali semba bule kati bavayo bali Masaka mu mwezi gwe gumu wekikolera muwala wa Ajimikida n'akikola n'owoono owoono n'amutwala owoono bamugjayo muntegedde olwaleero mu nsi mwali Ronald n'omukazi n'essazaala wa Ajiminsi gyali erw'abaana ondaba bulungi eyalemerako ne bamuwangula agisande Allah yamujjulula ne annabi yagamba satadhkuruna ma aqulu lakum lwe munajja mu maaso ga Allah agisande jamuyimiriza wali abagambe dadi nabagamba kubanga agisande yagaana yagamba ne sikkize na mutikiriyo na muri kisoboka nga bamanyi basajja bakulu bamudyeka bamulemerako baba omwala bamutwala era muwala we gyali Ajiminsi mufu bamulamu gyali kati ab'ebitiibwa mukola ebintu ne mulowooza nti Allah yabavaako yaga nti Allahu swabira wala yansa mugumiikiriza naye tava ku nsonga innama yuakhirukum kyatera okukola olumu atereka lwaki atereka liyawumin tashkhasu fihi al-absal akukwatira awatuufu addira amaaso ekyabbulaka kyabateeka waggulu agaye nti nkumaze yaga kyekimukozi olumu ekyo akutereka naga ne lwakukwata n'akyusa bwati eriiso yaga lumanyi nti subhanallah firimu ewedde olweba ewedde mubitegedde kati bw'ŋŋamba ekigambo ekyo nti alina mukyala we onagenda mu kyaki nakola byakoze noono nadde eno olaba ngaebyokusaaga ebiri awo mubikole naye si birungi olw'ensonga atali musiraamu tawangala na musiraamu n'abaana bano be muzadde abaana mubakoledde musingi ki mami ajja kumaliza atuteka abaana anawe okoze ki oleesa obuzibu mu famire kati mutye Allah mu bintu byemukola naam omulala alaikum salaam wa rahmatullah sebuseeka ekyange kyewetamu katono nnyo naye nga ku musomo wakonyeeko nabadde ŋŋendagendawo ku muteeko gwaffe ogw'omwenda muteeko gwaffe ogw'omwenda Allah alina omuntu gwatunyumiza naye mushiriku bino byebimu ku bizibu by'omuntu omushiriku mubitegere okuva na leero omuntu omushiriku bw'omalanga okukakasa ddala nti mushiriku ebyaddala ne bwe muliba muli mu takisi nga mulina omugenda n'omulaba giveemu weebuuza luga wakubidde essimu giveemu okumanya mubi Allah yamukyawa yatugamba okuwa muwala we n'omutwala
enkya n'ofuna obukakafu nti sezaala mushiriku, omwana esooka omute addeyo waabwe, munoonye omulala amugaba, taata we bwalemerako fumba bwamu bwawule. Okumanya omushiriku mubi, obusiraamu bwatugaana omuweera emmere mu lujjudde, bino muteremera awantu ebbali, si kubanga ebitonde bino omuli kapa, omuli embuzi, omuli ki bimulengedde, binza tuwabirewa Allah bawadde omulabe w'emmere, kwe kumukweka. Okumanya omushiriku mubi ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam, omuntu we yafanga n'ababuuza nti ani amanyi gundi oyo, bwe bakwogerangako ebintu byagala okwefaananyirizaamu obushiriku, ng'aga nti musaalire muganda wammwe nzaawo siriiwo, nga yamwewala ng'agenda. Musula eyitibwa shuura, wano woolabira obubi bw'omuntu omushiriku. Obubi bwe buliwa akakasa ensi nti alina amagezi okusinga Allah, era byonna ebiremye Allah ye mbw abisobola era asobola obikola. Allah n'amunyiigira nnyo nti gwonsinga. Wulira bwe yagamba, yagala lillahi ma fi samawati wa ma fi lardi, ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi nze mbikutte bwe nti yakhluqu ma yasha, bwe mba ntonda sibuuza, ntondaga bwe mba njagadde. Yahabu liman yashau inatha, mulimu famire mwenteeka abawala nga saagala ozaale mulenzi mpaka lwolifa. Wa yahabu liman yashau dhukuru, nyina gwempa abalenzi nga talizaala muwala mpaka lwalifa. Au yuzawijuhum dhukurana wa inatha, waliwo gwentabike ne muwa obuwala n'obulenzi. Wa yaj'al liman yashau aqima, nyina gwendeka mu nsi nga talizaala mpaka lwalifa. Laba seeka bwakugamba ti nze nsobola okuwa edduwa ng'ozaala bawala bokka n'ozaala omulenzi. Oba omaze okukakasa ensi nti okola okusinga Allah, ekyamulemu gwe kisobola. Kati n'abuuza ebibuuzo biri ebi, ne ansa yayo tobiyina, egamba afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, nze atonda awaniridde eggulu, mulabanga nenkanankana n'omujege oyo atasobola kutonda ggulu. Ma ashahadtuhum khalqa as-samawati wala al-ardi, sirabanga muntu atonze eggulu wadde ensi, wala khalqa anfusihim, bafiirwa abaana baabwe, lwaki alimu omutonda omumuzzaawo. Ne wama kuntum muttakhidhu al-mudillina adida, ne muddira omujege oyo n'akuyita n'ogenda mu maka ge n'ogenda okugoberera nze. Obwo bwe buzibu bw'omushiriku, aba amaze okukakasa abantu nti ye ategeera nnyo era mukozi okusinga Allah. Bwe mbanga mufunye chansi ng'alina waali ne mukakasa obukakafu ddala, mumutumire omukulembeze agenda ayogeraganyeeko naye, amugambe musiraamu toddamu kujja mu muzikiti okuleka ngoziza shahada obujja. Temumuswazanga mu lujjudde, mumutumire omukulembeze agenda ayogeraganyeeko naye, kati musiraamu todda mu muzikiti, tojjanga kumbaga, toddamu kujja mu muzikiti okuleka ngoziza shahada obujja. Tutulanga abantu laddu eyinza okujja nayo kyenterwa kubeera ggwe, ntegerekese mubi nnyo. Ebibuuzo ebiri ebisemba nam tutulanga abantu laddu eyinza okujja nayo kyenterwa kubeera